ekiganira mbegera ebeera mmere kuggwa mu ddiiro kyokka ate ekiganira omuddu liba bbwa lya mutwe. Baganda bange mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nafuuka ssemuto wenzitira eggege era wenziriŋŋanya omuya. Bannange mbataddeko abiri ow'ettuluga ateeka ku basengezi era nange kennyini gali bamaguugulu ge gagenda okumbika. Agenda emisana abamugaanira naye ate n'atalaba nnyinanga muto yagamba nti kitange bamuseera omukazi. Bannange atenderezebwe Ssewana ku Ddunda Namugereka oyo apaapaliza ennyonyi mu bbanga ne zikeera okungula zitaakera kusiga. Kanoonya Juma nate nsowoddeyo obwanga ng'enkandaggo era nzize tunyumye anti mu ngeri y'akatabagano katta omutezi n'omwoki. Nze Kanoonya Juma omulangira w'Ebukerekere tweddira Mamba Kakobozi akabbiro Gongolo Nakawuka bwetyo tusibuka mu Kabaka Bukulu Kimale mpaka Etumbaali mu ssaza Busiro. Mu mbeera efaananako bwetyo baganda bange ndi wano ku nnyanja ndi mu kuseeyeeya era ennyanja gy'olengera eno yennyini omugga kwempita era neeyongerayo ate kakati eyo mu kibuga Kampala. Naye njagala obbagamba embulirire y'olunaku olwaleero gye nkuleetedde nga ndi wano ku mugga ekutuusiddwako Kawembu Kenneth omusamizi omuto agakalabizawo mu kibuga London mu ggwanga lya Bungereza. Embulirire y'olunaku olwaleero egamba etya? Embulirire egamba olaba omuti omubisi guteta olwate omukalu, olaba omubisi guteta omuti olwate omukalu. Baganda bange omuti omubisi we gutuukira okuteta ate olwo omukalu tekube kuba ennanyanga olutta ow'ettulu luzibirizaako limu ne lutema. Kale nno mu mbeera efaananako bwetyo embulirire n'erimu kyakuyiga ki? Baganda bange byonna gye muli mikwano gyange ebiseera ebisinga mikwano gyange njagala muwulirize bulungi nnyo. Togamba nti bakutte ku munene gundi n'osagambya n'okuba mukiyitabo ntya kalyonso n'okuba kalyonso n'ogamba nti omugagga batwale ekinene kyawanga twamukoowa dda nga omuntu omunene. Embeera wenyigidde omuntu omunene olwate gwe lunkupe, omuti omubisi guteta olwate gwe omukalu. Embeera eyo tuyina kugivumirira nga buvumirizi neggwaawo. Omuganda wagambidde mu lugero nti olaba omuti omubisi guteta olwate omukalu. Ebizibu ebituuka ku bagagga senga binajja gwe eri omwavu ogenda kufa bufi kubanga gwe olina ennaku yo ey'okuba nti oli mwavu ate mu ngeri y'emu ate senga binajja ne byetuuma ku mugagga amabanja ge bamubanja omwavu tosobola kusasulako yadde n'ekikumi. So tuvumirire embeera embi, kabe mugagga kabe mwavu mwenna muvumirire embeera embi kuba teri agyetaaga kubanga buli omu emunyiga ate teri yandigyetaaze kujja gy'ali. Omwavu tokyacyanca lwa mbeera enyiga mugagga nawe omugagga tokyacyanca lwa mbeera enyiga mwavu. Olugero we lugambidde tyolaba omuti omubisi guteta olwate omukalu. Bannange nze Kanoonya Juma ennamba gy'olengerako ku screen etegeeza nti wagira Kanoonya project oba ofuuke mmemba mu yo obeere ng'ate oteekako ensimbi olw'ensonga nti nze nzekka mu bannayuganda ali mu kujja obuwangwa bw'Abaganda okubujja ku nkola eya analogo ate kati mbuteeka ku nkola eya digital migration. N'olw'ensonga eyo mulina kumpagira kuba tekibaddewo nze akitandise kubanga gino emirembe gye tuwangalirako abaana baffe n'abazzukulu beeyambisa nkola ya digital migration. Tunaddamu nate ne tugana oba oliawo kiwa mirembe wali abantu tengeze obulamu okira akabbula akatemba ku nnyanja. N'olw'ensonga eyo katusabe Namugereka Ddunda ate era atubeeze nga tuli balamu. Mweraba.